Buterevu oli ku TV yo enganzi Detianeroti Media mukadde akamawulire gano ge mawulire go okuviira ddala mu bazeeyi ba Isirayiri nganzi agenda okugakutuusaako nze muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph mange amanyiika abiri lya Kisige na lya Joseph agasigadde tombuuza waginagajja. Okuviira ddala mu ggwanga eri Amerika tukuleetedde ebikulu ebikwata ku mukulu Donald Trump. Ng'oggyeko by'obadde omanyi emyaka gye ddi lwe yazaalibwa n'ekyokuba nti ye pulezidenti wa Amerika, tugenze ne tunoonyereza ku nsoma ya Donald Trump mwattu ne tukuleetera bwino ono. Donald Trump atutegeezezza nti ye yasomerako waneno mu Africa sinakindi mu East Africa ate era mu ggwanga lyattu erya Uganda. Abange Donald Trump yasomera ku ssomero eddene ennyo era ery'amaanyi wano mu East Africa okuviira ddala wano mu Uganda. Njagala tumanye biki essomero kyeryo era mwattu tuleke Donald Trump atubuulire ye ssomero ki lye yasomerako eriri wano e Uganda. Sebo wasomera ku ssomero ki? Nasomera ku ssomero lya Light Secondary and Vocation School e Bulenga. Sebo wasomera ku ssomero ki? Nasomera ku ssomero lya Light Secondary and Vocation School e Bulenga. His Excellency Donald Trump, the President of America, bwato bwakutegeezezza mbu yasomera ku Light Secondary and Vocation Schools e Bulenga. Abange Light Schools Bulenga ge masomero agasangibwa wano e Uganda. Ate ng'era ga mutindo nnyo ku Bulenga mailo ziri 7 ku ludda Emityana abo wennyini ku butaka wetuli. Light Schools Bulenga masomero g'amaanyi nnyo era gakutte akati wano mu East Africa anti it is the leading education complex. Mwana wattu ebyokusoma yekutte akati endabirira y'abaana era lyeriri waggulu mwattu ate era n'embeera eya geography. Yes, geographical naye ate eri waggulu. Light Schools Bulenga lye ssomero erikula lunaku ku lunaku ate era nga lyongera mutindo ku mutindo. Mwana wattu nga singa olijjako olwaleero n'oyisaawo ennaku nga zizo n'okomawo oyinza n'okubula ng'ogamba omuntu tewalala sinakindi munzijeewo wano e Uganda. Light Schools Bulenga masomero ga mulembe nnyo ate era geeyagaza buli omu omuzadde omwana asomerayo n'omusomesa. Mpoziko gwe atannaleeta gwe atannamanya bino. Abange kansabe bannaffe bano aba Light Light Gospel Sounders bagatuwe mu bujjuvu. Light Gospel Sounders mututegeeze ebikirako ku ebyo ku Light Schools Bulenga. Sanyuna katono okujja konga nyimba kubulungi bwa Light Bulenga amasomero gaffe Bulenga town Mityana road mailo 7 ngove Kampala jangu ku Light Schools Bulenga ofuna mutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Sirina sanyuna katono okujja konga nyimba bulungi bwa Light Bulenga amasomero gaffe Bulenga town Mityana road mailo 7 ngove Kampala jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Abasomesa abatendeke obasanga waffe abagala omulimu gwabwe obasanga waffeera
tewafaayo ku muyizi kinnoomu basangwa wano ku Light Bulenga. mutindo gw'okusoma Light Bulenga. Only the best is good enough. Laboratories za science ozisanga waffe. Zaburam Dr. Tseka Samson, Vice President yawummula. Physics, chemistry zetongodde. Biology ne computer zetongodde. Nayogera kinze ku Light Bulenga. Only the best is good enough. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Library ey'omulembe Ogisanga waffe. yabbulwa mu musomefu Edward Sekandi. Vice President omuweereza. obutabo bwa notisi babutuwa nabo. UNEB Center tulina ebibuuzo tubiyita era tutuulira Bulenga. Eyo nasale tugirina ekkula. Ogisanga waffe. Basoma bulungi n'ebitono kwo obisanga waffeera. Light Primary y'omutindo mu kifo kyaffe Light Bulenga. One stop center for education. Only the best is good enough. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. ez'empisa n'okutya Katonda Obisanga waffe. ezo faamu tulima tulunda. N'okulya byonna gy'emigaso. Compound omuli gardens N'enguudo eza kolansi. abayisa abanyirira okuzaama. Only the best is good enough. katuyimbe Tujaguze ffenna nga twebaza Katonda olw'oyo mutandisi waffe eyafuna okwolesebwa. Entandikwa yali ya bulumi kyokka kati tulina obuwanguzi. webale kuloota mbuga kiberu. Mukama Katonda kukuumenga. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Sirina sanyu nakatono okujjako nga nnyimba ku bulungi bwa Light Bulenga. Amasomero gaffe Bulenga Town, Mitana Road, Maira musanvu ng'ove Kampala. Jangu ku Light Schools Bulenga ofuna
Masindi ofuna mutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Ab'Ekenya Tanzania ofuna mutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. Ab'e Burundi Rwanda ofuna mutindo gwa waggulu mu byenjigiriza. nga bwe balugeresa nti akuddira mu luyimba atalunyumisa, mwana wattu obyewuliridde sinakindi obyerabidde ebikwata ku Late Schools Bulenga. Kati nno kozesa omukisa guno naawe oleete oba ojje osomere ku Late Schools Bulenga olw'okufuna ebisingawo. Omuzadde gwe ali eyo, mwana wattu weekwate ku nnamba z'amasimu zino wammanga osobole ofuna omukisa ogw'okuleeta omwana wo ku ssomero erikyasinze. Late Schools Bulenga bafune ku nnamba eno ey'eyatero 0703 nkiddamu nti 0703 414 the number 0703 414 809. Songa ate mmwe abali kwe MTN gifune ku 0772. I'm saying if you are on M10, get Late Schools Bulenga on 0772 414 809 0772 414 songa ate gwe ayagala okukuba ku kolobokisi 0 nyiga plus 256 ngambye plus 256 414 591 360. ayagala okuba ku kolobokisi nyiga plus 25 4 Late Schools Bulenga, only the best is good enough. Abange ago ge gabadde amawulire gaffe. Nsigadde nze Muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph okufuna ebisingawo ogenda ku YouTube oteekemu Kisige Joseph olabe buli ka video akati enero team oba oteekemu the enero team good news okufuna amawulire agakira ku gano. Nsanga ku WhatsApp ku 0756 79 5 Kisige Joseph tufune ku WhatsApp abatyenero timu ku 0756 79 gwali ku book face tekamu Muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph ofune ebisingako kwebyo era ne Instagram kola kyekimu nti Muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph. Abange ebirungi biggwa byokya wabula leta omwana wo ku Late Schools Bulenga oba nasale primary kebere secondary mwatu okufuna ebisinga kwebyo anti only the best is good enough. Why can't you run for the best which is at Late Schools Bulenga? Abange goodbye bye tenero timu ne Late Schools Bulenga.